Bobi Yanga aitawa ne Sami oyo wadda maite family yapangise eddwaliro e Dubai. Mbadde mpita aitawa no nengwa ku post ya Alien Skin ya ino ya dakiika nga 4. Alien Skin ayongedde Babalabisizza mu abamuwolereza abamuprotectinga. Bobi Yanga aitawa ne Sami njogera ku bano lwansonga nti ense bamanyinga abantu abali mu nkyukakyuka ensonga lwaki pointinga ku mmwe. Ate sawa zino mufuddeyo nnyo nga muteekawo embeerera nti abantu be bayingiza president mu nsonga oba mu ntalo za Alien Skin. Bobi Yanga n'ogamba tonnaba kufunayo bujulizi bulaga nti Alien Skin yalumba president. Kati mu abasatu Bobi Yanga aitawa ne Sami ono yapangisa eddwaliro e Dubai gy'asula gy'azinira amazina. Alien Skin ayongedde Babalabisizza akonfaminze ebigambo byalumbuye byayogedde ekiro. Alien Skin akoze post eraga nti ono omusajja kituufu wa SFC era amukuuma era yino post ye ayagala okubanga okakasa post yi yawo gikutereddewo genda ku page ya Alien Skin genda yo okebere post yeyo agitaddeyo ya dakiika nga 4 kati. Bobi Yanga aitawa ne Sami yapangisa eddwaliro e Dubai mwetereze mulekerawo okuwolereza Alien Skin ze nabagambye muleke Alien Skin abantu bamusabule mumuleke bamukube abonerere muleke Alien Skin agwe ezo simaya mission kawumbi ezo mission ze zikomeri mumuleke bamusabule muleke Alien Skin bamusabule. Bobi Yanga aitawa Sami eyapangisa eddwaliro mwesonyiwe Alien Skin bamusabule temuyingiza president mu bintu bino. Alien Skin yamuyingizaamu ate mwe muli mu protectinga olwokuba ekitufu kirabika mulina kye mujjayo ate nga Alien Skin era mu video ze muzenga mukola kino zikiraga ebifaananyi bibino ku page ya Alien Skin erina abantu 17,000 ne 12,000 ayongedde Babalabisizza akkiriza nti ebigambo bye byaleese biki bituufu era naye nyini n'abipostinga n'atugamba nti alabye abantu abakreditinga lumbuye nga boogera ku bounce awe Julio era n'ategeeza nti ebifaananyi bino bibaddeyo era gyebiri n'ategeeza nti tagenda kufuna security ng'agijja mu nsiko era n'abagamba nti abadde nga abagamba nti alina top security nga mugamba atambula n'ababbi. Genda ku YouTube yo oteke mu Redison TV o subscribing okwate ku kide